abavuganya muri kuki kigena mu maaso ediyamwe kati oludda oluvuganya mwami Museveni alinda kulayira mu Gwokutaano yamaze but for you where are you to mulinda 2031 over as the opposition what's going on, what's happening kusaidia yamwe kati obuzibu bwe twafuna ekyamazima waliwo era n'omukutu ogumu gwambuziza ebbanga lyaffe lyonna tulimala tutunulidde kalulu tutunulira nnyo okusinga lunaku lwa kulonda ne tutategekera myaka 5 egitutuusa ku kulonda oba 4 kati twagenda mu kulonda nga ffeffe nnyini ng'opposition tetukkaanyiza nti no President Museveni aveeko twali tetukkaanyiza kyekimu kati kubanga ku ludda oluvuganya kwaliko naffe ffe abagamba nti addeko oba kitegeeza kati kitegeeza tewaaliwo unanimity tetwakikkaanyaako ekyokubiri oludda oluvuganya lwonna terwakkaanya kwani abaddako singa Museveni avaako the entire opposition tetwakkaanya buli omu yaleeta wuwe kakati embeera efaanana bwetyo toyinza kusuubira balonzi abatasomeseddwa kukubuuza nti Museveni aveeko nti ye tuwani nti omu yenna ku bano kakati awo eyo ansa eba nfu ebyo ebintu bibiri bitutwala ku kyokusatu ekyokusatu tewaaliwo plan omanyi buli ludda oluvuganya lubaako abalukulembera nga gavumenti nayo bwebeerako abagikola ki abagikulembera gavumenti bweba ekulembera okukulembera kitegeeza gwobeera mu maaso abalala ne bagoberera lyokutte kakati olwaleero ekisanja kino kuba twamala ebbanga olwo DP yakulemberako ng'ovudde ku biri ebya post colonial first election yeyo ya 1961 DP nekulemberako 62 UPC tudda kati ku bino ebiri clear mu 1995 constitution DP yakulemberako nekola IPFC Interpolitical Forces Corporation neyegatta ne UPC neyegatta ne mu kalulu ka 96 DP yakulembera abalina sentiments ebibina tebyali bite naye nga opposition shades zaaliwo era nga abantu bamanyibwa bano bali ku ludda luvuganya UPC CP balukyamuzi babangawo basesiri ogwala nga we bali mu UPC n'abalala eyo netambula kigambibwa mbu singa kyali sichi coalition eyo yali eyinza okuwangula Interpolitical Forces Corporation 96 negwa netugenda mu 2001 akakalulu kati akakalulu opposition yonna ne basebagalo bameruseewo ne bawagira omusajja yaladduse nga munamaje n'agamba nti nze sikyalina ndowooza ya NRM katwetaga to reform the whole body politic Dr. Besigye ebiseera ebyo nali nfuusa guild president wa Makerere University fena ntumudde emabega n'ekyo nekitambula nga bwe kyali biri mukaaga yennyini n'akomawo ne wabaawo ekikolebwa kye bayita IPC abatuuliza waliwo enjawulo wakati wa IPFC ne IPC kati ate eno yali Interparty Corporation biri mu mukaaga kubanga mujjukire nti olwo 25 ebibiina by'obufuzi biteereddwa kati eno yali Interparty eri yali Interpolitical Forces kakati Interparty Corporation nekolebwa nereeta Dr. Besigye naye Tebana Kizito ye n'atambula lulwe ne tugenda mu kalulu kakati 2011 Nobert Mawajja yali wakusatu Dr. Besigye wakubiri mu bululu obwo buliwo obulowooze bwa nti ekyamazima gavumenti eno twagiwangula naye ne batatulangirira mu mbeera eyo yonna tulina ebintu bye twajja tuyiga naye tuganye okukolera ku kuyiga kwe twayiga twajja tutegeera nti ekyamazima Electoral Commission eno omuntu eyeesimbyewo ate nga ye yagironze erangirira ye ekyokubiri ebalemesa nnyo okukola cross sectional command structure ne mubanga DR form yeva ku kyalo n'ekutuukako ku center n'otegeera bw'ogamba nti baakubbye ng'otegedde obululu baakubbye buli bumeka era baakubbye mu district ki naye wano e Uganda buuzaayo ogu akugamba nti baamubbye omubuuze nti mu district ki baakubbye bumeka buli wabwe bataalangiridde kwegamba tibiriiwo tuli mu guesswork kakati guno omwaka 2021
ne 2026 NUP yakola ki ye leading opposition kutaka tiko opposition ebbanga lyonna gwe akulembera ovunaanyizibwa kutama gobera muwanvu fuba nnyo okulaba ng'okutama owulira omumpi kyayogera ayinza okuba naye ayinamu ku tugezi naye kakati ebibiina tekyakola tekyebuuza balinga egidi mu poaching kuvuba twegatteko oba tukubye kakati ate omuntu yekka avuba NRM yevuba kakati olaba bamukulu bambi kati olulimi lwakyuse kubanga yo NRM ekuyita era olwaleero bwogenda nosanga kati leero jo yadde cabinet bwogenda noyingirako mu cabinet meeting eya President Museveni ogenda okulaba nga bambi buli atuddemu noga nti abali bamulwanyisizaako Museveni mwanike emikono ovaayo nga bonna emikono giri waggulu kitegeeza ye akuŋŋaanya n'aleeta ffe abalidinga oludda oluvuganya bagoba kakati embeera eyo ereesa abantu abamu okugamba okwesuulirayo gwannagamba kubanga bwe tuba tulwana wano maliriza na kino abatuwuliriza njagala mbategeeza ffe bwe tuba tulwana tugamba tulwanyisa bwavu titulwanyisa bwaffe twagala tutereza byanjigiriza si nti noffe tusome ebyo binaffe twabimala tukolera bantu olutalo lwe tulina okubeeramu lw'abalala si lwaffe so n'olwekyo tetuvunaanyizibwa kubeera na personal sentiments mu luno olutabaalo okitegeera mwami kungu kati gwe mwami kungu tolina diguri emu onoonya yakusatu kitegeeza ebyenjigiriza tebitererera ggwe ebyo byaggwa wabiyitako mu mbeera ya nsiko kati ka President Museveni bwe yalwana obulwanyi kufuna obukulembeze naffe bwe tulwanye okwejja mu bwavu ne mu butamanya so twetaaga tumanye nti opposition bwebanga eyagala okuddamu okubeera n'omulamwa kati ate time etuuse tuteese ebyo gamba nti onaaveeko kati tibikyakola makulu good so because DP mmanyiddwa nnyo wekituuka ku nteeseganya temwemutya you feel you can sort out things nga mutudde ku mmeeza ne muwuliziganya. We have had allegations and suspicions of ongoing talks wakati wa government n'abamu ku ba actors ku luvuganya government kosa ekitongole kya Interreligious Council but ku side yabo abatali government ate abatali Interreligious Council babiwakanya bagamba no, we are not part of whatever negotiations that are being talked about. What do you think of mwe abamu ku opposition okugano anything to do with talks? Well, olaba kankubulire mwami kungu bino biringa akana akatobe bwekagala okwefuula akafudde okwekoza nga kefuula nti kafudde pretending to be dead bagamba nti naawe pretend to be burying him kakati naawe ojakola nga kasitukawo nga kagenda kakati akana akatobe kagala okwefuula okwefiisafiisa naawe tandika okukeziisaziisa ojja kulaba nga kaddayo mu butereevu. Opposition bwe tubanga bye tuliko tuli serious. Of course fe nga DP fate kati twatunudde walala fe tuteesa nabali abali mu government wate twagala kumala budde na bitategerekeka birimu bitategereke ebyamwe eno bemuli na beno eno betuli nabo titubitegera bulungi biri mu kuvuma bagenda bakuvuma ate kakati ayino bakulembera ate n'omunonya ate ne bagamba yekwese ate nabeerawo ate taliwo kakati ebyo ebintu bya biri gymnastic and theatrical fe ebe tetubisobola fe tuli ba brain power liba bwongo fe tubuuza ebitegerekeka biki nti twogere n'omusajja ono tutekewo transition ey'emirembe kuba tulowooza yagenda okuwaayo obuyinza tewali mulala bano tewali agenda kubufuna mulala abuweeyo ye yennyini yagenda okukola ki okubuwaayo kuba yabuyina era yajja okuba nabwo so n'olwekyo ffe nga DP ate okujjako nga waliwo ekikiwuse ffe temutusuubira nnyo okuddamu kuteesa nammwe ku nsonga za ludda luvuganya tuli ku nsonga za ludda. Can I put that on record? Ogambye doctor ffe nga Democratic Party ebiriwo byonna biraga nti temutulinda nnyo ku ludda lwa opposition kuba nti tuteesa nammwe tumujjako tutya ffe tuteesa naye kati avaako atya
tetukyasuubira kulaba DP ebbanga ng'etuula ne bannaabwe bwe bali kudda oluvuganya gavumenti okuteesa buti basobola okugjako mwami Museveni. That we should not expect. Ekyo okugjako nga waliwo ekikyuse ekyo temukirinda. Tusuubire ki instead? Ffe mutandike kusuubira. Tuteesezza tutya n'oli ngeri gy'avaako ffe tuddeko. Do you find that possible? Nti mmwe musobola okutuula n'ono ali mu ntebe besebu tuteese naawe oveeko naye aveeko. Ffe bamu. Ate olabana bano balinda yategeke bamusinge. Kati byebimu. 15 epo byonna biyimirire for now. Eno parliament teri qualified kulonda kwe babadde bagendamu. Kuno okulonda kulina kukolebwa parliament ya 12. Kuba mweyo parliament mwe mubeera abantu abafuuse ba member kati ne bafiirwa ebifo ebya parliament ya East Africa. Si mweno okujjako singa waliwo eyafudde kwaba ababaka bafa ababiri we bandibaddewo okulonda. Ekyokubiri engera bwe twabagamba abatuuliza abagala okumanya ebintu ebyo. Parliament eteeka eririmu okulonda kwa East Africa obuwaire buli 250 n'ataano mu kamu. Lyo liteekawo abantu ba biti bibiri. Eligible voters abateekeddwa okulonda ne eligible contenders n'abo abasobola okwesimbawo. Kwaba abantu teriyo muntu ayinza kukola bibiri. Tosobola kubanga osobola okulonda n'okwesimbawo mu parliament ya East Africa. Ebibiri ebyo tebisobola. Tebisobola. Kola keeki kimu. Olunaku lw'otandika okulonda obeera tokyali mubaka wa East Africa. Olunaku lw'ofuuka omubaka wa East Africa obeera tokyayinza kulonda mubaka wa East Africa. So bye bintu bibiri kati twagenza okubuuza twababuuza wano tikakati naamala mulonzi nti nedda. Kakoza mulonzi nti nedda tebannafuuka balonzi kitegeeza tebannaba kuva mu palamenti yaabwe. Balekulidde nti nedda. Naye eyali aleese obuzibu yali sipiika wa palamenti ya East Africa. Yawandiika ekiwandiiko n'akiwandikira eggwanga ng'aligamba nti ababaka babiri wano balondeddwa n'olwekyo eggwanga lya wano liteeketeeke mangu kuba kasita olondebwa nti ebifo byeri bifa liteeketeeke mangu okulonda okujjuza ki ebifo ebyo. Sipiika waffe wa wano yali teyeetaaga nnyo kwetooloola wangi okuggyako ng'abuuliddwa. Ye yalina okutegeka ki okulonda okusinziira ku official notice. Naye ejjukira nti sipiika weeri yali teyeebuuzizza ku munnamateeka wa East Africa gwe bayita council to the community. Yakikola bukozi obuyinza bwe ng'omuntu. Era council to the community yasituka busituzi n'akola memo ng'alaba eno omuliro gukutte n'agamba waaye sipiika lwaki tosazaamu notice gye yakola kyakolebwa. Yakola memo nayogera naye n'agamba ngikoze naye simanyi kakala ate ebeera intano. Naye nga yagikola kuba kati omwana aliko ate kati mwana wa wano bamuyita Kibirige. Council to the community akyali acting. Kafumbe yavuddeko. Kafumbe naye wa wano. Naye yali wa wano. Kaahwa ye yavaako. Naye wa wano. Kyama ki ekiri mu baffe wano? Etteeka wano tulirina. Really? Tutegeera etteeka mwami ko. Ojja kumbulira ku kintu kubanga nze waliwo ntulya bannamateeka b'e Kenya bano misango gye ntera okulaba nga olaba balinga bakaali sana. Era ensi ezisinga okukanga ennyo mu mateeka Kenya na Uganda. Tuli constituted bulungi. Amateeka tugategeera. Era wane Uganda lwakuba nti ate ffe tetukola nnyo publicity. Ekyokubiri industrialization ekyali wansi. Katulina areas nyingi bannamateeka ze batagendamu. Mergers and acquisitions tozisanga mu bangi. Abasinga bono basanga nabweru wa bali mu land conveyance ngibibanja kubanga volume of transactions ebeera mu ggwanga ye determininga practice areas bannamateeka ze bayingiramu. Kati ffe wano tulina areas kakati wano companies meka ezimaginga. Companies meka ezakwayaring endala mu mwaka oyinza obutafunamu. Kugamba eyo area kati nesigala nga ekola ki eri wanting abasinga bonna batakola family law bakola criminal batakola criminal bali conveyancing batakola kakati waliwo areas nze nina munnamateeka gwe nali naye ku Nnyonyi yali mu America naye nga bo gundi yabwe eri best Sweden faamu yabwe nabwe mba mutudde mutuula ne muwanyisiganya business cards
agenda okulaba nga nange ndi lawyer nambuuza nti kakati mwe muli practice areas ki naye nga tetuyinza kwefeebya nemugaa nti afe ndi nnyo mu law of treaties ne mergers and acquisitions kakati ezo naziteekako nga bwendi nagamba okay for us tuli nnyo mu land mine clearance negamba muli mutima nensooka nsirikamu negamba naye bwe nasirika kintu kino njasigala nga sikoze eki sikitegedde nemugaa naye kati kanso kuba yali muzungu nemugamba naye kanso kati eyo practice eri yekola mukola ki exactly kakati we nategerera ndi bo bakola tenders zokka eziri buli nsi eyakava in fact time eyo we namusinkanira Libya byali byakagwa Gaddafi bamuse biki kati bo ne bakwata tenda yo to detonate land mines bo bafuna cheap labor kachayita cheap labor bakujja wana ne bakunganya abalenzi nga buli lunaku bakuwa $10,000 mbwe kiri cheap abatuliza $10,000 ze milioni za Uganda 3 mwemitwala gansamvu naye nga buli lunaku ze bakuwa beeri kiba cheap nga mugenda babatendese mugenda kubalusa land mine ezisigadde olutalo we luvudde naye nga ye afuna omutwalo mulamba buli lunaku kugwe ate mbu abafirika bo bakkiriza mangu sente ntono 10,000 bo balaba ntono ate fe wano nyingi eri abatazifuna omwezi anyway basajja balina sente era twali tutudde naye nze nali nange mu business class naye nze nga government yesasudde naye ye nga yesasudde fera tusasudde omutwalo mulamba n'ekitundu ogwa ticket kakati abasajja bandaga nti contract emu afuna $1 million nga 10 kakati sente ezo abatuwuliriza ogula wane ebizimbe bingiko ku street ya Kampala toddamu kwavuwala mu contract emu so n'olwekyo wano tukyabulayo kyovola bulwe muwuliranga nga waliwo foreign companies zokukola wano factory mukube engalo awe wali sente ebyo biba tebinakolebwa tukyali mabega okay good new doctor so it's a resolved so what happened it's a good thing in a very good thing okay so kat parliament entufu kejeronde mwako gujjanga mwezi gw'okutaano nga guwedde balayizibwe ate kakati awutufune vacancy entufu baji notifying abantu besimbewo ate abatuliza mwenna mukirizibwa okwesimbawo si NRM yokka lwaki alabisenga okusuka omugwa mu parliament kubanga atonde jeno yawabudde nagaba naye mwali badde ate wali sobola kutulemesa kuyisa kintu kino that was Thursday last week okujja nga tufunye ebbaluwa endala which communicates otherwise okuva mu parliament ya Iyala oba ng'oliwo court order short of that enteekateeka zijja genda mu maaso kakati yabadde afunye notice emala eyo ka debate speaker teko bambuulidde nga bafulumye nti kakati obuzibu ofunye notice bakunotify nze ate nejena wanze kati tokyayinza kugamba inido management kati kizize mu domain yo ne bakikugamba nti kati temuli muteeka awo ndoza nakiyimiriza okay good nabagamba wanedda nga Trump yakakomawo naye bagamba nti kakati kyemugenda okumanya nti ababadde balowooza nti international community is watching over bad leaderships mu Africa mukyerabire kuba kati priority eya government enezeeko interest tufunira muwa raw materials and it is not disputed Congo nsingagga nnyo era twakyogera wano abantu baffe singa mujja mugoberera bye twogedde titubyerabire kati abavu tetubeeko na kafe abavu kati era kati faakafa akasinga kusaba Katonda gwe tulina ng'obugagga kubeera bamulekera ffe abasinga tebakyasaba mu nsi ez'engagga kusinga ffe tukola ki okusaba kulekera baavu bakulekera ffe so n'olwekyo abantu baffe mulina okutegeera nti gavumenti ya Trump yajja kati nga priority yaayo waweefunira naddala kati mu by'obugagga yasooka neewa priority Rwanda ne Uganda ng'emanyi era ng'efunye intelligence advice nti ezo zensi ezirina controlling effect ku Congolese resources nti ezensi zezireeta security cover zezireeta ki n'olwekyo bajja kubeera nga baki coalition bajja kubeera ba partners kolagana nabo bulungi era mu ntandikwa yasooka America yasooka batunuliza liiso ki kati
ne wajja wabaawo kakati ate ekizibu mu Congo nti yo ate waliyo failed government. Government eyo ekyamazima erina bingi byetasobola kukola. Ng'oggyeko okubeera nti terina nguudo zigenda gyekulembera. Yo yennyini terina magye gakuuma bayikulembera. Era ebbanga lyonna ezze ekozesa ku government, successive stages of government mu Congo zizze zikozeswa okuviira ddala 1994 nga zeeyazika ku Nterahamwe nga bazikozesa nabo ng'amagye okubifinga up amagye ga Congo. Amagye ga Congo zali battalions nga 3 nga zeziriwo. Batugamba Congo banafu nnyo ekigenze wala so bakozesa Nterahamwe zino kati zebayamba nga mercenary forces. Ngedda bwe twaleetanga Abacuba, manya Abacuba kyafuuka ddala kati kigambo naye kubanga Abacuba okuva Sudan kuva so naye kyatandikanga kubeera nga Cuba yali so professional nga abasawo baaye ebaazika ensi zonna ne bayitibwa Abacuba. So n'olwekyo abantu bano ate nga bamenyi b'amateeka kati bwe bafuna kava ya gavumenti etayiza ddala baali bafunidde ddala kugamba nga balinga abalina district nga yaabwe nga balina ebyokulwanyisa, balina resources, balina obuyinza, batambula Congo nga bwe baagala kati nga kyangu n'okupulaninga okujja okukola ki okutawaanya Rwanda. So n'olwekyo buli nteeseganya ezibadde zijja nga mugamba nti Rwanda mulabika muli eri Uganda yo officially erina n'endagaano egikkiriza ogoba abaayo nebanoonya aba ADF eri kakati kitegeeza nti eyo yenkola esinga okuba ennuŋŋamu kututta oba mmwe babalemye these are then double standards fejje tuli mufubu tulaba ADF bagagundi katuba wenje neyo nabano go balina okolagana nabo toyagala ona alwane naye abeetaseeko. So nze sirina busobozi butegeera era nja kwetaaga okunsomesa obanga ddala Congo erina capacity to disarm FDLR. You doubt it? Yeah, I doubt. You doubt whether DRC has the capacity to disarm these guys? FDLR. Really? Yes. Why do you doubt? One, it has infiltrated the Congo government itself. And the military? And the military. Kakati ani agenda kuwa orders. Ekyokubiri, they are part and parcel. But balinga, these are competitive. Bana abantu balaba. Balinga bolaba spokes in a wheel of a bicycle. Ziringa mpaji za gali. Kino ekintu kiteekeddwa okubanga ababanoonya bennyini mubawa ku buyinza nga bwe tuwadde bwe mwawa Uganda wano. Nabo ne babagobako ne babafunamu. Naye kulowooza kwange sinakiraba anywhere suggested. So kigumaza because they made it clear that we've started the disarmament. Yes. But for Yogamba olw'ensonga ebbiri esooka nti bali kitundu ku bo they are part and parcel, but also ensonga eyokubiri ebadde ki? Ensonga eyokubiri nti tebalina capacity, tebalina busobozi tebalina busobozi kubanga ba infiltrating adda bitongole bya government okujjako bakole joint effort, bakole joint process, bilateral process. The government ya Rwanda erete producing forces jointly bakwatagana nabali tulabe oba kitegeera. So n'olwekyo nina mukonze obutalowooza nti binagwa mbasaagala nnyo bifuuke public relations stand. So at the moment you look at it, you're seeing it as a public relation. Yes. Really? Kanga kikoleddwa. Era ekyo nze nembanga nze Rwanda nga nina amagye mu Congo sinza kugamba nti nange kumachanga ajjayo. Really? Kuba kati you think it's not wise for Rwanda okujjayo bakiyita, and I love the wording, the terms used, lifting our defensive measures. So you don't support Rwanda to lift their defensive measures at the moment just because DRC yogedde tutandise basoke balinde tulabe katulabe implementation kubanga jukira yagana kati ekirize buta katulinde tulabe abawereza message mwebali muli bangi nensoma kezi mukwezo. Ono Yelevi Eyaru agambye I believe we all remember the white lady within Wakiso who got deported some years back. This lady had a CBO. What's that? Community-based organization. CSO? I don't know. Community-based organization. Okay. CBO in Wakiso, but later she found to be funding a certain popular
politician within Wakiso. Much as her purpose of entering Uganda was on tourism grounds. Uganda is not a jungle. We need to regulate these NGOs at all costs. I am convinced that the government has genuine reasons to table the bill, and I feel safe to associate myself with the arrangement. Yelevie Yaru. Konsa 0 wanjisebo kale munange onabera dembe wanekayo dembe kayunga side chi kayabu wano masakalo kayabu yesebo omwami yalina akantu kalagedde akanyumidde ino NRM beegattane DP kakayirwa kibiina kyabwe tekakigatta lumu ne NRM netulema kukibalira bibiina byabufuzi tikinaba tetunakigatta naye tuyinza otuukayo baba bakanyiza ku bye twagala okugeza tuyinza okuba kati twagala mujja kuba temukitize abawa obuyinza kati ate bakukuba n'ogaana kigatta Radio 4 ala ala nitubere n'empisa bannange tayinza ziyiga mu bukulu kati abo be bajjajja abakati avudde wafubutusewa bajja kufa manyi ennaku zino abantu naddala ab'omusento wano emizimu egy'abajjajja abaafa bagisaba ebintu naye oyo tebayinza musaba magezi balifa ala wanje ono Bernard Ebombo omutonzi w'enkoko. Yes, Bernard Ebombo. Ndinsira bati namere mbulijjo kakati ukulukungu nkulamusizza. Yes. Kunye n'akakisa okuba nga mputeesako program zo. Ebijje nkulabira ku TV kuteekako masimu. Kakati bannange nkuwulira ebyobufuzi bya Uganda abasajja ng'abo ab'amaanyi okulaba nga batandise batwalira mu bikapu kibi nnyo. Sirima kutyoboola naye kali akagambo kagambyemu agambye mbu NRM yaabo. NRM tetugiwakanya. Omudde bulungi kweri muganda wange. Olina akagambo ako kayogedde mbu yaabo. Nedda newunya omuntu gwe mbatemanyi wadde. Nedda tomufunye bulungi kakutangaza omutegere bulungi. Tegedde. Bw'oba oyagala okutegeera ebyobufuzi DP byeri mu kukola kati linnya ku baasi ogende Nairobi owulirize ebyobufuzi ebigenda mu maaso wakati wa ODM ekitongole ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya ekyali kikulemberwa omugenzi Raila Odinga ne UDA ekibiina ekikulemberwa Ruto akulembera gavumenti ya Kenya. Ebintu ebyo ebimu ebisinga mujja kubitegeera nduza nga mugenzeeyo ne mbirabako. Bwe mba temugenzeeyo kati mulindire wano mujja birabako. Radio 4 hello consensus hello okay wanjiso Wewe bali kutueleza wabali kuuliriza imemperezayo akati gundi katugende ku gundi America kyekola Trump aleta omulamo go kama America great again kubategera ekyawanga ategeeza yategeeza byonna mu by'enfuna by'enfuna weebiri we Trump wayimirira ekirala kungu mu Uganda tewakyalimu opposition ewe yali ndi wa opposition kuba opposition yakoma lulinga kiza beesije nga waali kati bantu ba opposition b'ennaku zino bafunira wandiira wa kubanga bewe kenyine bagenda ne batulimba tugende tukanoonye tukabanje tukakuume kwamala kaluni tibatuka ne bagenda buli omwali ku kike ambassador w'abakiga wano Entebbe. Okay ndogo abale ambassador w'abakiga Entebbe wagala nnyo sebo anagambye wano our dear gentlemen, you will always be remembered ever. I'm Kayongo Salim from Luka. I think the one who brought this bill did not make enough research. In Luka, we have an NGO called Compassion Uganda, but it starts from constructing houses of their children they are catering for, setting up water resources, and improving school structures where their children study from. Imagine how many children they are sponsoring in a district, and you limit the budget? Really? Radio 4. Hello? Hello? Okay.
Kanebe ono sebo obanya bamanyago ne josinzidde muganda wange. Hello wanje. Okay, simu simaji baba bazikutem kandabe 055 biri kumusat 0 chekome munya abali ku WhatsApp nabo baba no. Okay, Radio 4 hello baba wanji sebo ata mwali kuweza esebo amanya yeze Katende kusinzira Kalangala. Yes Katende wano mbyalo mangi naye mukama wange limina yetuyulira nti ba opposition budde buno teriiwo kwa mulimu ebintu tulaba mwami oyo nze nja mwagala nnyo Kazambidde atuwe ekyokukola ddala mutufu opposition weeri era bwe baweeri ekyali ku mulamwa tukaba tutunuulidde twatulira Adamu nti nno ebiseera ebisinga yandibadde eri ku mulamwa twandibadde batunuulira nga opposition batuula ku mmeeza emu kyeki kyagambye wali emabega nti batuula ku mmeeza emu nga opposition tulabe ekiddako tulabe nekituliko nekyetuzzaako mu maaso naye tuweereza ekyo ekiriwo kyennyini baleba opposition yeze Katende okusinziira Kalangala mukama wange. Okay, kale webale nnyo kale muna oyalya ku byennyanja omanye byennyanja biba bireeta amagezi kati oyo alabika alya ku byennyanja muganda wange Kalangala webale ekyamazima ago ge magezi abantu ffenna kati ge tulina okukozesa bwe tunaalwawo gakozesa omanyi bakugamba nti even if you are in the correct road if you just sit down in it you'll be run over by trucks nti ne bw'obanga oli mu kkuba ettuufu naye bw'olituulamu obutuuzi loolezi zigenda okulinnyiramu otalikwata n'olwekyo ekkuba ettuufu tulikwate tulyoke tulabe nga tuwona loolo tulinnyira mu makubo. Kale wabale nnyo Dr. Nduza Kadiko wedi tubage basule bulungi bannange mwebale njagala okubebaza okutuwuliriza kituwa amaanyi bwe tumaliriza okwogera ate nammwe ne tumuleeta ebirowoozo kitegeeza mubadde mugoberera gana nkungu nkwebaza enkola gye waleeta ey'okwogerera wano ne tusituka ne tusanga nga batuvumirako n'eyo gyebiri yonna ffe bituwa okumanya nti bye twogera tebikoma wano wokka byeyongerayo webale nnyo webale nnyo naawe awuliriza Honorable Dr. Fred Mukasambidde bwe tubadde olunaku olwaleero era bwe tuba buli lwakubiri tujja kuddamu naye next week Tuesday saawa zezimu